ngera kumyukibwa abantu bano bamanga omukenkufu Lubega Samu w'olutamuka era yatudde emirimu gye yatandise edda ogikola. Nina omumyuka omulala ye Dr. Bayiga Michael Lulume. Mwena mumanyi nti ate ono era honorable member wa parliament okuva e Buyikwe. Secretariat egenda kukulirwa honorable Mabike Michael. Era emirimu gye yatandika dde ogikola. Wenjogerera kati yawubyeko olubu lw'ebigere e Tanzania okusisinkana bannayuganda abaliyo ku nsonga eno. Agenda kumyukibwa omukulu Kasirye Joseph Emmanuel gwe mumanyi obulungi. Tulina ekitongole ekya finance and resource mobilization akikulira ye Honorable Juliet Kakandi Kikomeko. Era atalaga buli kifo kyonna tujja babulira bajeti yaffe obunene bwayo n'essente zonna zigenda kuva mu bannayuganda kubanga bazitusuubiza. Mikwano gya Honorable Masasi Mpuuga agenda kukola ne Honorable Charles Ebandeke okuva ebbaale akulira ebyamawulire ebyammwe ye mukenkufu ennyo gwe mumanyi obulungi Honorable Joyce Baagala. Owa mobilization ye musajja waffe wa field yennyini Honorable Lubowa Henry gwe mumanyi obulungi. Agenda kukola na bano bammanga. Agenda kukola n'oyo agenda okunga abakyala ye Honorable Brenda Nabukenya. Agenda kukola ne Christine Walugembe omumanyi obulungi. Agenda kukola n'ow'abavubuka Kansala Nalubya Zahara Talidda. Agenda kukola n'omwami Ssaabakristu ate mabega kaawo abadde deputy chairperson waffe wano wetubeeredde mu bigambo biri ebirala ye mukulu Robert Sempa tulinayo wano. We agenda kutuyambako ku special interest groups nga kwotadde n'ebikwata ku ekereziya liturgy kuba bimanyi bulungi. Tugenda kubeera n'abakulu abakola ku trade groups abasuubuzi waliwo mikwano gyaffe bangi abali mu businesses agenda obikwataganya ye Mayor Kizito